Neyanza anamawuli mwena basobodde okuturning up today. Zero Genius Official. Mbaddewo mu nsike y'amawulire at the same time n'endongo. Kino kibayita kubeera multiple wano newali ng'osobola okutega emikono ebiri. So right now tufunye omukisa nti omukulu gwe bayita Kasiko Mutaasa Foundation. Kulu musajja mulungi, musajja mugagga. Ebintu bingi agenda bitutangazaamu. Nali so happy bwe yankubira essimu n'angamba nkukiririzaamu era tuli ate mu foundation yaffe tugezaako okulanga tuvujirira ebitone byeyongereyo, especially ebitone biki ebito. So I was happy for that night. Message gye yansindikira n'obubaka bwe yampa nabeera musanyufu nnyo nindaba nti gye tulaga ndabayo. Olunaku bwe yansuubiza mulindwa lwe luno tuli naye okulaba nti ensonga zino afuna waziteeka. Endongo ngimazeemu ebbanga, amawulire nga mazeemu emyaka 6, era endongo ngimazeemu emyaka 3. Myaka si mingi n'ate kyemanyi nyina wenda okusinga bakagimalamu emyaka nga 10. So sijja mmenya mannya naye abasinga bemanyi. Ono mukulu manager wange bano be bakulu. Mukama wange kusai mukono gwa ddyo, mukono gwa kkono. Ono manager wange mukulu Bachwa. Bachwa Moses ye muntu akyasinza okwasaganya ensonga zange za music. Era ebiseera ebisinga alamawulire abambe tutambuddeko nabo bamumanyi. Omusajja ande atali musajja oyo amumanyi nnyo. Then omukulu ono manager wa Bachwa atuwe akagambo kamu bubiri ku munyimbi we. Teri muntu atalina bwajjajja bakiyita bujjajja. Yes, teri muntu atalina bujjajja. Twagale nnyo originality yaffe. Abuuka abasinga tuvudde ku nnono, so tuddeeka ku nnono. Culture n'omuzizo nazo neza family tozikyusa goberera bajjajja b'engeri gye baali batwazaamu ensonga, so that obulamu busobola okutambulira bulungi. Twala omukisa guno okwaniriza director omukulu CEO mukulu byonna byonna Kasiko Mutaasa Foundation. Omukulu afunayo obugambo bwatugamba bwatusibirira n'ensonga zonna. Ekitiibwa kigamba nti ekitiibwa n'ettendo bidde eri Kitonde Katonda Namugereka Sserwale Guluddene oyo nannyini buyinza. Bassebo ne bannyabo, nze CEO oba Ssenkulu wa Mutaasa Development Foundation. Kino nno nga kye kimu ku bitongole byatondebwawo abantu abakkiririza mu buwangwa n'ennono, ng'Abaganda, ng'Abasoga, ng'Abanyoro n'amawanga amalala. Era nga obuvunaanyizibwa bwaffe nga foundation ekyatuwandiisa ekitongole kino kwe kubeera nga tujjayo ekinyusi ky'ennono zaffe, abantu zibasomesa ate n'okuzibaagazisa, wamu n'okutumbula ebitone eby'enjawulo mu bavubuka ba Uganda nga tubakwasizaako, era nga tetulina muvujjirizi atuwa ssente yenna nti ava bweru, wabula ffe bennyini nga bamemba ba Mutaasa Foundation twekolamu emirimu ne tufuna akasente konna ne tusapootinga kyonna kye tulaba nga kitwala omuntu mu maaso. Wakati mu mbeera eyo natuukirirwa muganda wange Ronda Genius n'ansaba okuba saponsa we, era bwe nakiteeka ku board n'egamba tukikiriza. Ensonga ze twatunulamu okubeera abasaponsa ba Roni okusookera ddala muntu akola omulimu gwe n'empisa ez'ekitalo, ali so cooperative ate nga alaga nga ekitone kye mu butuufu mwekiri, bw'abeerako abantu abamusaposalinze ne bamwongeramu amaanyi ayinza okufuuka brand ey'amaanyi wano mu Uganda. N'olw'ensonga eyo nvuddeyo nga Mutaasa Foundation okuwagira Ronda Genius okumusaponsalinga mu kivulu kino, era nga nkubiriza mwenna abakkiririza mu buwangwa n'ennono tukuŋŋaanire mu kifo ekyo tubeera wamu ne Ronda Genius, kubanga muntu akkiririza mu buwangwa naki n'ennono. Kubanga singa takkiririza muti yandi twesembereza.
ffe tugamba nti buli akkiriza mu buwangwa n'ennono nga ffe ab'obuwangwa n'ennono tulina okubeerawo naye n'olw'ensonga eyo mbakubiriza nga Senkulu Kasiko Mutaasa mwenna manyi vidiyo ne jatambula Uganda yonna akafo oyinza okubanga bafunye katono lwe tuddako otuwa kisaawe kinene kuba ffe tuli banja ate ffe tussa kimu nga ki nga nkuyege akafo katono nnyo era nsuubira nti abantu baffe bonna tugenda kubeerayo Roni yatugambye ajja tuwa n'obudde abasinga obungi muli ku TikTok muli ku Facebook muliwa mwegomba okulaba Kasiko Mutaasa olunaku olwo mugenda kunjota buliro nga wendi ne Roni ono nga tumusupportinga tetukomye ku ekyo kyokka tukubiriza mwenna abantu baffe tubeereyo kuba tugenda kubeerayo n'ebyenjawulo n'emisomo egy'enjawulo wamu n'okufuna omukisa kubanga awakungaanira obujjajja nga tuli mu nnono zaffe emikisa gikola ki gibeerawo n'ekirala kyennyinza okubagamba nti nga Mutaasa Foundation kuba bamemba ba Mutaasa gye muli Uganda yonna ne mu nsi z'ebweru mu ndaba tusobodde okwata mu nsawo yaffe ne tujjamu obukadde 2 okusaponsalinga omwami ono mu kivulu kye ate nga tetugenda kukomaawo tukyamuteekamu ssente kubanga twagala abeere successful mu kyagenda okukola nsembayo nga ngamba nti nsaba Katonda abajjajja abampeera omukisa kanve wano nga baasa eyo ssebo ngikuwadde evudde mu Mutaasa Development Foundation mukkirizibwa tekirina buzibu mukkirizibwa abalage bakakase kiri mutu mubadde mutya lingiza ko tobala neeringizaako wakikye bano nakugambye bali serious siwe bali abantu bali abagagga bakula abatera okuna parking tugenda kafuula kapawa simolo ate njagala njogere ku nsonga ya security nti nga tuli kuwa security police ba bouncer tulinayo ne security endala y'enjawulo nti n'owoba wanisa omukono gukuba munno togenda kumanya kintu kikugamba nti ogwo mukono guzzeeyo mu nsawo olw'ensonga y'omukulu ono ya Mutaasa so Mutaasa Foundation zigenda kuba nsonga ndala nnyo kuba oyinza okukwata essimu y'omuntu mu nsawo n'ogitwala enjoki ne zijja ne zikugamba essimu gijjeeyo so neyanziza nnyo neyanzeege aba Kasiko Mutaasa Foundation obuwangwa n'ennono kitegeeza omuntu okukkiririza mu ekyo kyali okukkiririza mu ekyo kyoli okuva ku nteekateeka z'abajjajjabo we bazze bakitambuza okugeza omuganda akkiriza bulungi nti oteeka okwambala obulungi n'okugumira ng'omuganda bw'oyambala ng'okunamye oba ovudde ku nnono yaki eyawano ewaffe actually omuntu wadde mulokole kyandibadde kirungi nga tava ku nnono ye eddiini n'okutegeera obuwangwa bwo n'ennono yo bintu byaki byanjawulo okubeera nti osinza enzikiriza obuwangwa obwava ebunaayira kuba ze mbuyita buwangwa obwava ebunaayira tekikujja ku bubwo ogambe nti omuwala bw'agamba bw'ati ne bw'ati naye gwe omuganda nga tonaba kulowooza muwalabu kyagamba oba omuzungu oba ki gwe nga gwe obuwangwa bwo bugamba ki ku nsonga eyo so ffe tukubiriza abantu tuddeeyo ku buwangwa bwaffe nga tetunabakoopa nnyo by'abazungu kubikulembeza okubanga bye bisinga ebyaffe tuddeeyo twagale ennono zaffe n'obuwangwa bwaffe ate tekiba kibi ne mu nsinza bwe tuddayo ne tusinza nga bajjajjaffe bwe bakola ki bwe baasinzanga kubanga n'ekigambo kusamira kitegeeza kusamize lwakuba nti obutaba na kumanya kutegeera abantu bakitegeera ng'okusitula emize emibi ekyali kusamize ne bakifuula okusitula ki emize era kyova olaba Mutaasa tuvaayo okusomesa abantu nti bwe tuba tuzzeeyo ku nnono z'abajjajjaffe okusamira lyali ekkubo bajjajjaffe mwe baayitiranga okwetuukirizaani Katonda emisambwa si Katonda lubaale si Katonda amayembe si Katonda abalongo si Katonda wabula abo bamalayika be nga bwolaba Yesu bwe liri ekkubo ery'Abayudaaya okutuuka eri Katonda Muhammad bwe liri ekkubo ery'Abawalabu okutuuka eri Katonda naffe abaddugavu tulina ekkubo eryaffe eritutuuse waki ewa Katonda nga tusinziira mu nnono zaffe nga bajjajjaffe baakola ki bwe baakola njagala mbategeeze mwe bannamawulire omuwalabu nga tanaba kujja wano omuzungu nga tanaba kujja wano bajjajjaffe baali bamanyi Katonda era ekigambo Katonda si kyaluwalabu
si kya luzungu sibe bakireeta bakisanga wano muntegeera ekitegeeza nti bajjajjaffe basinzanga Katonda omusoga n'amuyita Kibumba omunyankole n'amuyita Luhanga si bigambo byava buzungu omuzungu agenda tuleetera Katonda we nga naffe wano tumanyi Katonda ki owaffe nga abaddugavu ffe nga Mutasa Foundation tugamba abantu nti obwa Katonda bwaffe butuwuliza nnyo Katonda okusinga obw'abalala Katonda kyovola abantu balivinga in denial balokole basiraamu bakatuliki naye nga tebava mu masabo olowooza amasabo bagajjanja baki era balivinga in denial badinayinga ekyabwe olwokubanga kyayonooneka tebakisobola kitereeza ne kiba mu makubo amatuufu so twavaayo nga Mutaasa okutegeeza abantu bonna abakkiriza mu buwangwa n'ennono nti okusamira si kukola bive okusamira kusamize abalokole tebava mu ssabo bangi yes essabo kitegeeza mu muntu yenna waasabira liba ssabo n'ekyaki ssabo ekyenjawulo nti ery'essabo ery'abazungu n'ebeera ya amasabo agaffe ag'ekinnansi agawano naye erinnya ly'essabo lyo baalitulekera kubanga bo bajja ne kyaki ne mosiki naye nga byonna gonna masabo ekyenjawulo nti muli musamirirwamu misambwa mizungu ate gano agaffe mubeeramu misambwa miki minnansi byonna biringirize ng'ensonga z'ekivulu ziwedde banayina batangaaza nimbagamba nti Irene agenda tuuka ekiseera nga yeeteeramu bwe ng'ateekamu buteesi ye liri pazo muleka ateekemu enzize bazirye bazimalewo ate nze agenda okutwala okubanga gwatwala eza pazo zaateekamu Irene ekyo kiri self explanatory kikulagirawo nti liri pazo ensonga ze zigenda kuggwa esente ze nazo zonna bazimubbeko ate bazireete wa Aroni kyogamba ng'oli mukakafu nti gwagenda okuwangula omutima gwa Irene tasobola tolaba ensonga zonna emabegako ebibadde tuzoogera mu mawulire nabagamba nti liri pazo alina olukindo bamulongoosa mulwadde tasobola Irene Ntale ku myaka gy'aliko yeetaaga omuvubuka omuto amuzaamu omusaayi kitegeera ne kati omusajja amaanyi takyalina actually liri pazo njala kuwa obubaka buno nti ebintu byokola ku stage olumu sooka okendezeemuuko ojjukira nti oli mulwadde ojjukira twakusondera ogende mu ddwaliro so nsonga ezimu sooka tozikozesa namaanyi zitwale mpola otherwise tulowooza nti Mutaasa agenda kuwa akatangula Ntale ate yo nsonga nnene nnyo kati n'amagye ndowooza ogalabye kati nyiza otuuka n'ewaka nga Irene yatuuse dda Roni ku nsonga y'ekivulu ng'ennaku z'omwezi 21 omuntu akulaba asuubire ki era yesunga eki ku lunaku olwo bwe tuba twogera ku experience twogera ku bulamu bwange bwempiseemu actually buli omu alina story yange eyinza okuba efaanana n'eyo jangu tugigabanire wamu tuwulire ku byempiseemu okufuuka at least ku level gye ntuuseeko so tusuubire music omulungi tusuubire abayimbi bangi ekivulu ekyo Ronjinia's life experience n'abayimbi bonna abali ku posta bonna bayimbi teri mugegenyi ekivulu ky'abayimbi abali serious tulinayo Eddie Kenzo tulinayo Bafana tulinayo Suna Ben tulinayo Sidiki Vocals tulinayo Fefe Busi abayimbi bangi so tulina Kabako tulina bannaye bangi ziza Bafana gyali Mary Hart ba comedian so Betty Mpologoma olaba music wa Betty Mpologoma erwalero omukubo omuntu n'asituka so kati kyoba osuubire nga biri mu lumu Power King suubira music omulungi tewali mugegenyi tewali bano abantu babikonde I told you nti bonajja ngo ogenda kuba kikonde bana bavuka atambula n'eggaali n'eggange ezibba amasimu gwetegeera nti togera kumanya kikukutte ate poliisi sijja okukukwata meza oba okugibuukinga emeza ya mitwalo 5 iriko abantu 5 okuyingira ordinary gye tuyita silver ya mitwalo 2 gold ya mitwalo 5
so atamanyi Power King weri mulagirira shegenda kuba nungi nnyo. Power King bwoba oyambuka ekasubi ku masiro ga Ssaabasajja Kabaka ng'okkirira masanganzira g'okumunaku ebbaala eryawe likukubo nungi erabika bulungi eyaka ekiro kyemmanyi nti abantu abasinga bali bayiseewo actually waliwo mayi bannayuganda tetusoma nnyo naye bwe nkulagirira obulungi gwe kubamu akafaananyi mu nnyumba yo mwotudde gwalengera eno vidiyo nti ebbaala eyaka ekiro mu masanganzira g'okumunaku yeyo Power King. Omukulu agenda kubaayo era teweewuunya mukulu Senkulu Kasiko Mutasa Foundation teweewuunya nga akugambye ng'oli awo noba nga weetalatala n'akupointingako n'akugamba gwe waliwo ebikusumbuwa ewaka gwe jangu ensonga tuzimalirize gwe oyagala kubba tereera kati ye waliwo ekimwogeramu ye nga ye ate n'akulaba n'akutegeera nti gwe ensonga zo sinambulukufu so bw'okulembera bona bonna bajje babeereyo naye tumanyi nti mu nkola yammwe mwambala embugo mulina ebintu bye mwambala era mu Power King mugenda kwetalira mu mbugo ezo ssebo ne ttiimu yo. Ssebo Mutasa Foundation erimu abantu abakkiriza mu buwangwa n'ennono ate nga abantu abakkiriza mu buwangwa n'ennono sikuba nti bayitira mu mbugo era kyova olaba wano zitundabye mu mbugo. Embugo ezo zibaako ne we zikoma era zibaako n'ensonga lwaki tuba tuzambala si za buli wamu. Ogenda kulaba abantu abakkiriza mu buwangwa n'ennono ku Power King nga banyirira nnyo ng'ate tebambadde embugo kuba guli omulembe ogw'okubeera nti oyita n'olubugo balyoke bamanye nti musamize tugenda tukijja mu bantu embugo tubeera nazo mu bifo ebituufu ezisaanidde okukola ki naye loni waabanga ye dressing code gyatuwadde tuzirina era tujja kujja nazo. Abayimbi otimbye bangi ab'amaanyi abakuwerekedde assurance eriwo nti bonna bagenda kujja. Sisobola timba muyimbi nga tanzikiriza teri muyimbi mu Uganda gwe sitanakolagana naye ate teri muyimbi mu Uganda mulimu abayimba bentaddeko ettafaala okufuuka kye bali so nga munnamawulire ku sayidi eno nga nkwatagana n'abayimbi kyannyambyeko nnyo okukwasaganya abo abayimbi. Essaawa eno ebintu bya corporate obadde obiraba nga bingi bijjudde mu ggwanga Uganda so sitosobola kutimba muyimbi nga takukkiriza oba nga temulina agreement eyo so buli muyimbi gwolaba ku posta ndi ntaki naye ajja era obukakafu obumu drops ezimu bazifulumizza oli tasobola kukkiriza kuwa drop nga tagenda kulabika kuki ku event yo so bannayuganda mwenna abayimbi bona balina ababuusabuusa nti omuyimbi abayimbi tebagenda kujja bino biralamuuko omanyi waliwo abantu betuwangalira naye eyo n'otambula naye ne muva ne ku kolansi ne mudda mu kafuufu ye n'amanya mwenna muli kiraasi zezimu ne bino birala muuko era babadde bazze babalimba ku Power King wano teri bulimba bonna abayimbi bonna mbaleeta bonna